tuli mu bitundu bya Masaka bayitawo Mpugwe. Bannakibiina ki National Unity Platform nga bategese okusaba okwebalizaako Katonda okubasobozesa okumalako omwaka omukadde ogwa 2023 n'okubasobozesa okuyingira omwaka omujja 2024. Olwaleero babadde ebitundu by'Empugwe gye bakoledde okusaba kuno nga beebaza Omukama Katonda okubayingiza omwaka omujja. Bategese okusaba kuno nga basabira abakadde bonna awamu n'abavubuka. Okusaba kuno bakugasse basabira abakadde n'abavubuka mu ggwanga. Abavubuka bankizo nnyo kubanga be balina omulimu omunene nnyo ogw'okulwanirira eggwanga Uganda, ate n'abakadde balina okubasabira nga babeebaza omulimu gwe bakola okulwanirira ensi yaabwe. Weewaawo nga abavubuka tetunneenunula, naye abakadde bakola omulimu gw'amaanyi nnyo okulwanirira eggwanga Uganda. Bo kye balowooza nti baggyeewo omuntu abadde omuzibu mu Uganda ne baleeta omununuzi w'eggwanga. Weewaawo nti ate gwe baleeta ng'omununuzi olwaleero yafuukidde eggwanga lino ekyambika. Bwe batyo bategese okusaba kuno nga basabira abakadde awamu n'abavubuka. Katubirabe. Naye ateekwa okuyisa ng'oli bwe yayisa. Abaagalwa ennyo, ekiragiro ky'embawandiikira si kijja, wabula kiragiro kya dda kye mwafuna okuviira ddala mu masooka. Ekiragiro kino eky'edda kye kigambo kye mwawulira newandibadde era kikyali kiragiro kijja. Nze kye mbawandiikira ekimaze okutuukirizibwa mu bulamu bwammwe nga mu bw'oli. Ekizikiza kigenze, ekitangaala kyennyini kyayase dda. Oli afaanana okuba mu kitangaala, so ate ng'akyawa muganda we akyali mu kizikiza. Oli ayagala muganda we abeera mu kitangaala, talina waagwira. Naye oli akyawa muganda we ali mu kizikiza, atambulira mu kizikiza, tamanyi gy'alaga kubanga ekizikiza kimuzibye amaaso. Abooluganda, ebyo Omukama yabyogera. Omukama abeere nammwe. Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Luka. Ennaku ez'okutukizibwa kwabwe bwe zaatuuka, nga Musa bwe yalagira, ne bamutwala e Yerusaalemi okumusingira Omukama, nga bwe baawandiika mu tteeka ly'Omukama nti buli mugulanda w'obulenzi anaayitibwanga musiige wa Mukama n'okuwaayo eky'okutambira nga bwe kyalagirwa mu tteeka ly'Omukama.
amayiba 2 oba obwana bw'enjiibwa 2. Mu Yerusaalemi mwalimu omuntu erinnya lye Simeeyo. Omuntu oyo nga mwegendereza era ng'atya Katonda, era yalindirira omukubagiza wa Isirayiri, ne Mwoyo Mutuukirivu yabanga naye. Mwoyo Mutuukirivu yali amubuulidde nti tagenda kufa nga tanalaba ku Kristo Omukama. N'ajja mu kiggwa, Mwoyo Mutuukirivu nga yamusindise. Bazadde b'omwana bwe baali bamuyingiza mu kiggwa balyoke bamukole ng'empisa y'etteeka bwe yali, n'amukwata mu mikono gye n'agulumiza Katonda n'agamba nti, siibula omuweereza wayi Mukama mu ddembe nga bwe wagamba, kubanga amaaso gange galabye obulokozi bwo wategekera mu maaso g'amawanga gonna, ekitangaala eky'okumulisa amawanga n'ekitiibwa ky'abantu bo Abayisirayiri. Kitaawe ne nnyina ne beewuunya ebigambo ebimwogeddwako. Simooni n'abaagaliza omukisa, aye n'agamba Maliya nti, ono ateekeddwawo olw'okuzikirira n'okuzuukira kw'abangi mu Isirayiri, era aliba akabonero ke banaawakanyanga, naye omutima gwo ekitala terigufumita, ebirowoozo by'emitima gy'abangi ne byerula. Ekigambo ky'Omukama. Asomye Evanjiri ye Father Deusdedith Ssekabira, yatwala ekitongole ky'abavubuka n'abakadde mu dayosisi yaffe, ate nga gwe mukolo gutuliko obutereevu wano. Ssaabasenge wano ssebo bakuba ebifaananyi kubanga ndaba kyekyo. Abeera Bukalasi eyo we bayita Mudereta. Omukyalo oyo gwe batwala agenda okutuula ye Deputy Pokino, Charles Nalwa Musajja Akawa, we naye abajjajjange. Oli amwaniriza ye mukulu wa Sebina Javiira. Ssebo naawe sembera wano ndi mu kwanjula abantu kati. Njagala musomesa ono naddala akulabe, kubanga alina ebigambo byaŋŋambye ne bindaga nti neetaaga omukwanjulira. Kubanga bwe ntuuse wano ne mbuza ow'akatabi. Ow'akatabi ku mateeka kati tunaasomera misa gwe tusooka okukola ki? Ow'akatabi abatali bakatoliki abeeranga mayumba 10. Ennyumba zino ezinaanyiganye, musomesa nga tamulaba. Musomesa gwe kuŋŋamba nti omanyi wano basiraamu. Ne mugamba liwa nti oyo mwami oyo ng'agamba gwe. Ati ndowooza olw'okuba yakulabanga osomesa e Kaddugala, komawo ssebo nalowooza nti oli muki? Mukulu wo wa Sebina Javiira ye Ssaabakristu wa Kiso mu Kampala Kidayosisi, era mukristu mugundiivu na Kidayosisi. Kyokka ne Masaka gy'asibuka mukristu mugundiivu, asibuka kyali kyalugo ku ssaza Parish. Jjajja sikunaaziza n'otukula, era yatukuŋŋaanyiza wano. Mu Luganda bagamba mbaga ya mangu n'owaki n'ow'embooge aleeta. Kalabika kaabaddemu ako, naye bijja genda bitereera gye tunaagenda mu maaso eyo. Banamukulu abatumide taliiwo n'abakulu ku kigo. Bwe tulaba musomesa waffe Ssebo kati gwoddako, tuguma nti tuli mu kifo kituufu. Tuli mu katabi ka Yakobo St. James. Wano waliwo omusomesa Mukasa
Sebo kati goddako okukuba ekifaananyi sembeera wano. Musomesa Mukasa yatwala mukulu wa Sebina eri kusaza. Musomesa bakiyita Kyali Kyalugo, yezaalibwa ne Bishop Ddungu Kusaza Parish. Azze kukuumiza Bukristu bwa mukulu waffe ono. Sebo tukwaniriza nnyo. N'abakulu abalala mwenna abali eyo bajja kubanjula tutuule bulungi nga tuteredde bulungi kwaya yaffe ey'Embugwe. Tubaniriza nnyo St. Jude Kabyambo akatukuvu. Nze Father James Sendegese Kitto, nze Pastoral Coordinator w'essaza Emirye Masaka. Mukulu wa Sebina jjajjange nga nkyali muto emyaka mingi egy'obuto nakulira Matanga. Olwekyo bwe mbeera wano mbeera waka mu lirimu olw'endala. Matanga waliwo ssenga we nabeeranga. Tusanyuse nnyo okusinkana. Mukulu wa Sebina emikolo bwe giti agitegeka nnyo era guno ndoza gwakutaano gwe naakabeerako ate ng'akikola mu ngeri ya nakyewa. Waliwo yaboogera mbwama ati alabika anoonya bululu. Simanyi nayenza mpitanga faana ne tusoma n'agabula abakadde n'abuulirira abavubuka ne tweyongerayo. Oluzungu bakiyita philanthropy. Bwe omuntu akola nakyewa okuyamba abantu batalinaako buki busadde ng'ayagala bwagazi babeere buki babeere bulungi just naawe tugamba mu luzungu. Kakati ye mukulu ono tumugubire mu ngalo. Omulamwa watuuzizza wano olwaleero. Omulamu ogwo Papa Francis yagutukiza n'agutongoza mu ngeri njawulo mu mwaka 2018, 2019 ne 2020. Ng'ayagala okutulaga obukulu bw'abakadde ate n'abavubuka mu makati gaffe. Era bwe yali agutongoza tubadde mu kwaniriza ne mmeeya atuuse tumwanirize. Papa Francis ng'atongoza omulama gw'abavubuka n'abakadde yawandiika ebbaluwa Father Ssekabira gy'omanyi obulungi. Ebbaluwa yagiwandiikira bavubuka naffe abato. N'agamba nti maka gammwe mukuluzuga, maka gammwe bwe muba timuli mukadde, Papa bwe yagamba timugende mu supermarket mugule mumuteekemu naye nga munamugula luddawa. Kubanga omukadde kiba kirombe ky'amagezi makkati gaffe. Era tujjukira bulungi Profesa Ali Mazrui kye yagamba nti omukadde naddala eno mu Africa, omukadde omu bw'ati yenkana library z'e Bulaaya ez'ebitabo 7. Kubanga omukadde abeera amanyi ebintu biki bingi ate nga kyebisoma mu katabo wabula nga bivuddemu mu experience nga yabiyitamu. Kati bwe bukulu bw'omukadde buli maka, buli kitundu, buli kyalo, buli katonda k'ensi abakadde tubeetaaga kubanga kubo kwe twesigama. Babeera baalabaalabadde ebintu bingi ate nga baabiyitamu bwe buwangaazi obwo. Kati fe abavubuka nga tuteekwa tunuuliranga campus oba ng'olupimo oba ng'ettawaaza mu bulamu bwaffe. Ate wano mu Buganda twasangibwa n'ekyaffe nga tukikoppa ku kitooke nga bwe kibeera. Kubanga ekitooke kibeerako endagala ento, sibe baana abato n'abavubuka, kibeerako ezengedde, kubeerako n'ebisanja. Ebisanja obiraba byewuuba mpola mpola, si kyekyo bassebo ne bannyabo nga biri ize zino endagala nga zikola ki nga zipaapaala n'okupaapaza be bato. Naye ng'abakadde ekisanja kigamba endagala nti mugende ki mugende mpola, nange mundaba ngenda mpola kati kubanga binanda bikola ki nabiyitamu. Ekisanja ku kitooke kiba kyewuuba mpola mpola. Kakati bwe bukulu bw'omukadde abeera stable, abeera steady,
abeera mukkakkamu kubanga ebintu bingi abeera akoze ki abizeemu. Asobola bulungi okuwulirira abato n'abavubuka nti mukole bwe muti temukola bwe muti. Libeera ssomero eddamba, ebeera library nnamba ekyokuyiga mu makati gaffe. Kati Papa Francis Kyogola mu kutongoza ekitongole ky'abakadde yalagira nti kigattibwe ku ky'abavubuka. Tubadde tujja MC n'agamba nti dayisisi yaffe yategeka bwetyo, nedda Papa yalagira. Kati Father Ssekabira ono musaza lyaffe yakola ku buvubuka ate ne ku bakadde nti abavubuka basemberere abakadde babayigireko ate babayambe. Abavubuka bayamba abakadde n'abakadde babayamba abavubuka. Awo tutambule nga buli omu akutte munne ku mukono, tufune emigigi egy'emyaka egy'enjawulo nga titufunye loosi nsi yaffe, nga titufunye loosi mu ekereziya. Nolwekyo ssebo tukwebaza nnyo otukuŋŋaanya mulamwa guno, era n'omwaka ogujja tujja kuba kujja tukola ki tukuŋŋaanira. Ffe ng'essaza ng'ekereziya Katolika olunaku luno tulukusa mu Gwa7, Sande edirira esembayo mu Gwomusanvu, oba esande erinaanye olunaku lw'abatuukirivu Yoakimu ne Anna, bajjajja ba Mukama waffe Yesu Kristo, ne bawolereza b'abakadde ne bajjajja mu Ekereziya Katolika. Ne ku olwo Father Ssekabira ajja tutegeeza enteekateeka, tujja kuteekwa okuba ffenna tukuze ensonga eno enkulu. Abakadde tubafeeko, tubanoonye gye bali, tubayambe, ate tutuule ku bigere byabwe batubuulirire engeri gye bayise bulamu okutuuka ku myaka egyo egy'obukadde. Olunaku luno lutegekeddwa mu budde bw'amazaalibwa g'omulokozi. Tukyali mu ssanyu eryo. Tubaza Mukama waffe Yesu yasalawo okuzaalibwa n'atuukira mu maka. Yandisobodde okujja nga muntu mukulu, yasi mwana muto, naye yagala ajje nga muto ate atuukire mu maka. Olwekyo abakadde, abavubuka, abaana ng'omwana Yesu kulikirayo nnyo ddala mu kusaba kwe tubaddemu. Muwulidde ebigambo bya bannaddiini bye babuulidde, ate era saako n'okusaba nga bwe kubadde. Njagala okutegeeza muganda wange nti olunaku luno olw'abakadde saako n'abavubuka abaaliwo wa Sebina Foundation balonzeeyo omukadde asinga okuba ow'amaanyi mu kitundu kino eky'e Masaka, Nyendo Mukungu. Ono nno eyalidde empanga mu bakadde banne ye mukulu John Jones. John Jones ono alina emyaka egy'obukulu 12 bweddu, naye bw'omutunulira akyali kijaana nga bw'omulaba akyasobola okwogera. Alina ebyafaayo eby'amaanyi ennyo, era ng'omu ku bantu abakoze okunoonyereza katutuuseeko ate ebyafaayo bya omukulu ono jjajjaffe Mukama gw'awangaazizza John Jones. Katugendeko mu byafaayo by'omukadde ono eyalondeddwa John Jones, ate era tukomawo. John Jones yakuze kinaaniina, omukulu nga bw'agambye myaka 12. Okutuuka wano abadde tamanyi nti yeye we balonze mu bakadde bonna, era omukulu olugambye nti muleete wano n'ambuuza nti abayi wandeese mu bino mu mbeera bweti nga tewambuuliddeko. Akati bamukoledde surprise ey'amaanyi, yeye omukadde gwe balonzeeyo. Abadde agenda kugira mu mmotoka ye ne mugamba waliwo emmotoka wano erimu n'amafuta, emmotoka ye n'agireka yeewaka. Mutuuze w'oku kyalo kya Wuunyi mu division eya Kimanya Kabonera mu kibuga Masaka wano. Emyaka gyegyo omukulu gy'abategeezezza. Munnamawulire omutendeke yali munnamawulire wa Ssekabaka Muteesa owookubiri, era yabeera munnamawulire we ebbanga lyonna, era ku kyafaayo ekyo kyatayagala kulekayo nti Obote bwe yali anoonya Ssekabaka Muteesa owookubiri okumutta, y'omu ku abo abatono abaali bamanyi Ssekabaka Muteesa we yali yeekwese e Ssembabule.
era Ssekabaka n'amutumya nti Jones jangu. Naye Obote yali amuwa obukadde n'obukadde bwa ssente mu biseera ebyo ng'amugamba nti k'omuwulira waali ngenda kukuwa buli kimu kye weetaaga mu gavumenti eno. N'asirikira ekyama ekyo. Wojjeko okubeera munnamawulire musajja omusawo omutendeke era abajjukira olutalo lw'ebbama y'omu ku baatwalibwa okujjanjaba abantu abaali bafunye obuvune obw'amaanyi mu lutalo olwo olw'ebbama oba lwaliwo myaka gya ddi. Ssematalo oyo y'omu ku baatwalibwa ate era mutendeke mu busirikale olw'ensonga nti abaali bagenze era baali bamala kubatendeka mu busirikale n'emmundu agimanya okugikwata. Mu baana bazadde Mukama yamuweeramu ezzadde erya Bishop Omulamba era omwana we Bishop aweerereza mu ggwanga lya South Africa. Bishop Kizito Pastoral Coordinator nzijukizza toyanza nnyo toyanzeege. Mu kiseera kino ng'ali mu myaka 12 obuweereza akyabwagalira ddala nnyo era muweereza ku Radio Buddu akyakolera amadaala agawalampa. Akola puroguramu ey'ebirwawo byerabirwa buli wa 6 ssaawa 12 n'ekitundu ez'okumakya. Akola ne Haji Sirage Magambo. Omukulu oyo akyaweereza. Mulimu ku byatayagala twerabire Rotarian Mulamba era munnalutale era bamuwa ekitiibwa mu Afirika yonna abalutale. Buli wamu waayagala atambula butambuzi nga bw'ayagala. Bingi ebimukwatako tetujja bimalayo mu kaseera kano. Nesebo Pastoral Coordinator y'oyo musajjawo. Mukulikireyo nnyo nnyini ddala mu byafaayo bya mukadde waffe ono John Jones musajja mukulu yakolerako Ssaabasajja Kabaka yalwanako mu lutalo olw'ebbama. Muganda wange ate nga musawo yagenda n'ajjanjabako mu bitundu eyo eby'ebbama ate nga mukozi wa Radio Buddu nga bwe muwulidde. Oyo eyalondeddwa abaaliwo wa Sebina Foundation okulaba munaye nga bajaganya omukolo guno. Omukolo guno abavubuka n'abakadde babadde batudde wamu n'ekigendererwa ekyokwewa ku magezi nti omukadde ki ekimuwangaazizza okulaba nga yeekuuma okutuuka wano. Weewaawo omukolo guno gwetabiddwako nga bw'ogulaba tulina abantu abakulu be tulaba okuli Meeya wa Masaka City omukyala Florence yoyo muzeeyi John Jones bw'owulira ebyafaayo bye bikwegombesa. Kyensinza okunokolayo nti yaweebwa obuwumbi n'obuwumbi nga baagala ayogere Ssekabaka we yeekwese ebiseera ebyo. Obote ng'ayagala omuwa omudidi gw'ensimbi naye yasalawo n'agamba nina okusirikira ekyama kubanga ono ye kabaka wange gwempeereza. Mulembe guno nno kizibu kusanga muvubuka ne bamusuubiza wadde obukadde bw'ensimbi 10 n'asirikira ekyama. Baba baaliddemu dda bannaabwe enkwe. Ssente simanyi kye zaayonoonye bavubuka mu nsangi zino nti bamuwa obusente obutalina na kye bugula n'alyamu bannayuganda olukwe. Oyo abakuwaayo Ssaabasajja ebiseera ebyo Ssekabaka Muteesa II yandibadde alidde mu nsi ye Buganda olukwe. Naye yalaba nga ssente tezigula nsi ye n'agamba sisobola kulyamu kabaka wange lukwe. Naye ab'omulembe guno twekyekinge, tukyasobola okuzibira ebyama nga ddala batulaze ku ssente oba nedda?